Bitonde bya ngeri ki ebyefaananyiriza Katonda? Ebitonde byewuunyisa olw'obunene bwabyo, amaanyi gaabyo, obuwanvu bwabyo, endabika yaabyo n'entegeera yaabyo. Mu ebyo mwe muli lubaale, emisambwa, amayembe, ensozi, emigga era n'ensolo. Balubaale n'ebyokoola kye ki? By'ebintu ebyefaananyiriza Katonda mu kuba eby'ekyewuunyo, ate byo tebiyinza kutonda kintu kyonna nga Katonda bwe yakola. Katonda yateekawo tteeka ki ku balubaale? Tobanga na bakatonda balala wendi. Lwaki Katonda yateekawo etteeka eryo? Kubanga Katonda mukulu, mutukuvu, w'amagezi era wa buyinza, teyenkanyankanyizibwa na bintu bye yatonda. Balubaale balina obuyinza ku bakkiriza? Balubaale tebalina buyinza ku abo abakkiriza Katonda omulamu eyawangula Setaani. Balubaale nabo balokoka oba bakkiririzaamu? Nedda, balubaale balina ekkubo lyabwe eribatwala wamu n'abagoberezi baabwe mu kuzikirira, so si mu kulokolebwa. Kale lwaki balubaale tebatwala bantu baabwe mu kulokolebwa? Yesu ly'ekkubo n'amazima n'obulamu. Olw'okubanga okulokoka kuva mu kufa okugenda mu bulamu, balubaale tebayinza kulokola muntu. Yesu eyawangula okufa n'azuukira, yekka y'ayinza okulokola abantu. Kirungi okuzimbira lubaale essabo? Kibi nnyo era kya muzizo okusinza lubaale oba okumuzimbira essabo. Kirungi omukristaayo okusamira? Si kirungi n'akatono omukristaayo okusamira, kubanga okusamira kwe kuyita lubaale oba okweteeka mu maanyi ge oba mu bikolwa byonna eby'ekizikiza. Abasezi bantu ba ngeri ki? Abasezi balowoozebwa okukola eby'obukaafiiri n'obusezi, okusinga ekiro nga bakwatiddwa ekitambo ekikyusa ebirowoozo byabwe. Mu bintu bye balowoozebwa okukola mwe muli okugomoka obukunya ekiro mu nsuku ne mu nnimiro za bannaabwe, okuziikula abafu era n'okumansa eddagala oba eddogo, okumalako abantu emirembe n'okwonoona emikisa gyabwe. Abalogo bantu ki? Abalogo be bantu abalowoozebwa okuba n'emitima emibi era nga balina obusobozi obutali bwa bulijjo obuva mu ddagala ne mu maanyi ga Setaani, obukozesebwa okuleeta ebizibu ku bantu abalala era oluusi n'okubatta. Lwaki abantu bagenda eri abalogo? Olw'okusoberwa okungi abantu babeeyuna mbu babattira ababi oba abo be balowooza nti balabe baabwe, babajje mu bikoligo era bafune emirembe. Kale ggwe ng'omukristaayo bw'oba osobeddwa nnyo oba ng'ofunye ebizibu ebitakutuka, togendako wa mulogo kukuyamba? Omukristaayo tayagaliza balala bibi oba kubatta. Bw'abeera mu buzibu asaba Katonda, so teyeesiga ddogo oba mayembe, kubanga Katonda kye kiddukiro n'amaanyi gange, omubeezi ddala atabula mu kulaba ennaku. N'ekyokubiri, amaanyi ga Katonda omulamu gatukuuma eddogo ne litatukola kabi.